Tobikula maama ogiroleka. Nedda njagala mbalage mwena mwetegereze mujja kuba enduulu bica byaswale. Mu kibanza kyange agenda kuvaamu oyo. Sikulimba ndazze. Agenda kuvaamu. Nasikolagana na muntu mukundi agenda kuvaamu ate wali walakukaza. Wasiri oli luddawa kudwale bakulete akatambi ako koli mu kulaba ku screen ekikaayanya maama bamuleetedde omulambo gwa muwala we yagamba muwala we yabadde amujjanjaba neera omulambo ogwo oguli mu eyo keesi gwe gwa muwala we ekisinza okubeera nga kyewuunyisa y'omugenzi okukubira maama essimu bakubidde omugenzi essimu maama n'ayogera n'omugenzi gwe bamuleetedde mu keesi kati simanyi oba mukategedde oba kanneetereezeemu nsobole okuddiramu bulungi okitegeere kyengezaako okubeera nga njogera maama ogwo omulambo gwe bamuleetedde awo gw'oli mu kubeera ng'olaba agezaako okubeera ng'agubikkula akonfaaminge nti yono muwala wange Sylvia Siri maama ye n'okumuleetera ogwo omulambo already ye yabadde yawakali n'omulaba ali mu eyo embeera si nti oba mbeera yakunyuddwa oba mbeera yakweraliikira mbeera yakukaaba yagamba ono si ye muwala wange nze abadde amujjanjaba naye atannaba kubeera ng'afa wadde ng'akimanyi mbu yabadde akyali mu ddwaliro kubanga ye agamba yabadde ng'amujjanjaba naye bano baleese omulambo nti gwe gwa muwala we Sylvia Siri laba omu ku bantu omaama oluvannyuma lw'okaana ali mu kubeera ng'agamba bannange ajjako eno emiguwa akebere mu keesi munda alabe eddala kituufu guno omulambo gwe balese gwe gwa muwala we kubanga yakikonfaaminga wadde tannatunulako ogwo omulambo nti ono si ye muwala we bakuba essimu bagamba nti muwala we Siri yali mu kwogera naye n'amubuuza Siri ye ggwe oli n'amugamba yenze kati omulambo guno gwe baleese gwani nira maama akubye nga waasobola okubeera nga agezaako kyonna kyonna kyasobola okubeera nga abikkula omulambo guno bakonfaaminge kati eno kijja kitya omuntu omuleetera omulambo ogutali gugwe katulabe akatambi kano okuba gye katandikidde owulize bulungi nnyo n'ebigambo bya maama n'engeri bwe yabikudde omulambo ki kye yasanzeemu wano ku SMX Media kankusaba osubscribinge gwana bizinesi sobola bunnya okubeera nga tugira nga otukubirako obukozi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera Tobikula maama ogiroleka. Nedda njagala mbalage mwena mwetegereze mujja kuba enduulu bica byaswale. Mu kibanza kyange agenda kuvaamu oyo. Sikulimba ndazze. Agenda kuvaamu. Nasikolagana na muntu mukundi agenda kuvaamu ate wali walakukaza. Wasiri oli luddawa kudwale bakulete batugambye waganya okugenda ku mulwadde bannange omulwadde nzebadde mujjanjaba nentambula nakwata emitwalo 15 nengisonda netugiwa Friday n'agirya bwagirya nenumba Siri ogolaba Siri nekola ki
Nangamba Friday tampanga kwa yadde n'ekikulu. Friday nankubira essimu. Ne nninnya ku nnaku lwa Mmande. Ne ngenda. Bwe nagenda nagenda. Yase baali badde bakoze banoonya kano kagundi banoonya WhatsApp kwabayogerera nga mulaba ekifaananyi oli ali aba wadde simu abeera wadde simu ku simu WhatsApp simu ya mapesa mama oli wandi mutwaliro nedda banoonye smart bagamba ako tekagenda kukola ku simu simu mapesa Bamukube ekifaananyi bali mubikolako temunnaba kumanya mukayana bukayana. Bali bavuga omwana lwaki tebamuleeta bamuvuge bamuleeta kikyo gyoba okikoze kibaza agenda kuvaamu mubikule sente mumumanyi mubikule musimule musumulule ebyonokedde balibamuku nayo limire bamuleeta kikyo gyagenda kuva mu kibanja kyabwe musumule n'amasimu gali musumule neba mulete omumanyi sisiri bamumanyi mutaki ku simu yange mulete n'ono naye bwekikakasa nti taliiwo y'ono Richard agenda kuva mu kibanja kyange kubanga mulabye enkwezi Emotoka esimbe wabbali. Emotoka eddeko ebbali. Eddeko bweti wabbali tulabe. Balabe buli waliwo atamanyisiye. Siri alina akazigo. Siri alina ebiseera ng'omwana we. Nze mwana wange nze nakeera enkya namuzaala. Lwaki tebaleeta oyo omulamu aliyo? Lwaki tebaleeta mulamu? Lwaki tebaleeta mulamu? Gwe utayagala kola lwaki tebaleeta omulamu? Lwaki tebaleeta omulamu? Nedda. mawulire